breaking news eriwo ya America okuleta ba deportees mu Uganda eno je ngamba link zigenda kutonyawo kutonya nga nzijjawo kwa video zange tebazikiriza ko link zino. Breaking news eno eriwo bannange banna Uganda ekintu ekimusagala mubeere ku desperate sagala mufune desperate moment ndaba comments simanyi Dr. Sam Kazibwe yakyogeddeko Honorable Mwada Nkunyingi yakyogeddeko yes babyogeddeko bebale naye gwe walabye eki nakugamba tokkirizanga muntu kintu kya kugambye nti ono yangambye kino ono yangambye kino nono yangambye kino kitegeeza kye kituufu bannange ekintu kino si kituufu tewaliiwo ddiiru yonna ya America kuwa Uganda ba deportees teriiwo okwegwanyiza si kibi essaawa eno Museveni ali mu desperate moment very desperate moment mulaba gundi eno weefaanana eno heading eno mugiraba oba omutwe guno engeri gye gufaanana mu gulaba abantu abamu omuntu agala oku breaking news watunulira omutwe guno tasoma details za kintu kyonna kutegera kiri kuki usigira naye amawulire gano gabeera gawandiika ebintu sometimes akuteerawo omutwe ogugenda okukola ki okusika osobole okusoma ekintu ekyo okitegeere obanga osomye gundi eno wojeno wansi bana ba Guardian bo bakurifalinga ku CBN naye ate CBN yakugambye agali mu nkuubo okitegeera CBN yakuteereddewo ka gaadi neekulaga nti ekintu kino kyandiba ekituufu oba si kituufu tuwulidde biwulire okuteekawo ki then n'ekintu ekyakyenjagala muyige ku foreign policies zino bannange foreign policies zino nabagamba ziri complicated osobola okulaba ekintu kino naye foreign policies it is always two-sided because foreign policies it is about interest tezibeera za side emu zibeera za side bbiri it is either bilateral or multilateral the foreign policies kati reporting bweti nga erimu diru ng'eyaba deportees kuba eno ya sente erimu sente okitegera ekintu ekyo it has to be two-sided naye olaba nga amawulire nga galiportinga side emu omanya nakugaba bano ba dictator bagula ba lobbyist basasula empapula zino babeerayo n'abantu naye olwokubanga zino empapula zaagala okuprotectinga credibility yaazo n'okuziholdinga accountable bo always bateekawo ekintu defense kati before nga tona breaking news yonna sooka osome details y'ekintu ngambe kino wookisoma wano eno wansi bo Guardian egenda kwefalinga ku CBN ekulaga era oba ogenze ne mu details wano bakulaga kino ne bakugamba nti nno enkwatagana ya Uganda abadde alayiwa America emyaka mingi naye olwa gross human rights violations n'okusiba ba political opponents kitandise okuditoriatinga enkolagana ya America ne Uganda kino kye nabagambye ne mbagamba ti endagaano eno tekisoboka Museveni tebasobola muwa ndagaano eno ng'essaawa eno abasajja bali ku economic sabotage tekisoboka okitegera kati ye Museveni asobola okusasula empapula zino n'abagamba okay munkubira ekintu era olupapula luno Guardian w'olusoma lusooka ne lukwaga nti basooka ne babyegaana ekyo nakibakolera ku live n'enkibalaga then wetumala live eyo ate enkeera era ne bakulaga nti ate diru bagiyingidde naye ani ya representinze America mweye endagaano gweno Guardian ekulaga nti ono yage Marco Rubio ye Minister wa State for Foreign Affairs wa United States of America kitegeeza ki yabadde alina okuba ne Minister wa State wa Uganda wa Foreign Affairs oba omuntu yena alina okurepresentinga ki okurepresentinga America mwene endagaano nesi side emu nti yakoze endagaano yaayo ate ne jana ekugamba Uganda etuse ku ndagaano ne America yaba deportees ne Rwanda naye yeetega ku Rwanda ne kugamba nti bagenda jjua 250 deportees babaletewa mu Rwanda okitegera ekintu ekyo so foreign policies zino bannange togendera ku muntu kikyakugambye ensonga lwaki nkugambye nti mwenna aba reporting ambadde nsaba mutuwe report eyo report bagituwe usigira report yeno wogisoma nkugambye it is either bilateral or multilateral bilateral ebeera between two states ensemu ekulaga interest zayo kiki eyagala mu kino ekintu nene ekulaga ensonga lwaki bwe mbadde mbasomesa kya Congo mbagamba nnyo in exchange mineral deal in exchange for security Congo eyagala security America eyagala minerals bwekiro we kibeera okitegera ekintu ekyo naye nga bonna bakulaga nti Marco Rubio ya representinze America Tshisekedi kulwa Congo Masadi Boris kulwa America Tshisekedi kulwa Congo bwe bati we bibeera okitegera so si side emu yegenda okureportinga so njaganyo tutegeere nnyo ekintu kino foreign policies zino time wena abetuuse ebintu bino nga babiconfirminze ngenda bikuleetera ngenda bikugamba nti America emaze nekkiriza Uganda okuleeta ba deportees bagenda kubayita ku lunaku bweziti ennaku z'omwezi bweti mujjukira n'ekintu kya Afghanistan baliddawa aba Afghanistan Museveni bye yatugamba America bamuwadde babaleeta mu Uganda baliddawa
Museveni ono abaterawo nnyo diversion always okitegera abaterawo nnyo diversion okukakkanya pressure olunaku olwaleero America yalumbye Venezuela era egenda mukuba bubi nnyo senga mudulo tatereza ku interest z'abaana abasajja nagambye bana America ekyaleese Trump ayina okutereza buli muntu yenna abadde ava mu polisi ya America ng'agyesirwaliza mu Museveni kwali nkiddamu mu Africa Museveni yaddako tebakulimba Museveni ne Kagame be baddako America eri mu East African region yawo wetereza weri babanzo bagobe Congo bulungi kakati Rwanda basindise abahutu bazeeyo then abahutu n'abato bazeeyo Rwanda mu Uganda tugenda mu kalulu ka America aidha Museveni ayina okakkiriza oba sikekyo violating human rights mu kalulu akuwe nga muna Uganda osituse ekyo kinavuga polisi y'abano wekolera kati bino Museveni abikola okumala mama then n'ensonga endala erumbiza Venezuela zezikateo drug cartel ng'olunaku olwairo mu Uganda America ine ekibaluwa kibakuntumi ku second right hand man wa Muhoozi Kainerugaba gwe bayita Katungi nga America emwetaaga okitegera emwetaaga ku lwa drug cartel onabadde international drug and arms dealer kyabaddeko oyo Katungi okitegera ekintu ekyo kati balumbye Venezuela ne bu group buno bumu babadde supplying ne Venezuela gyebuli okitegera gyebuli kati olunaku olwairo Museveni ayagala kubikka kiri Muhoozi Kainerugaba bamwetaaga okuyita Katungi okwata Katungi si kya Katungi kya Muhoozi ate Muhoozi alina okuwayo Katungi mwezi gumu yamugobye mu piraawo twagala kumanya biddako temutta Katungi okubuzawo obujulizi temutta Katungi kati ye Museveni ekintu kyali mukukola ali mu kusiriwaza negana amawulire go egabera gakola reporting ekintu kino kwotegeera nti si kituufu always obeeterayo defense kati Guardian nkugambye wa reporting ze na reportinga na kutwala ku CBN ye kugambye ga munkubo ate anekumala nekulaga nti ekiyinza okulemesa ekintu kino ye gross human rights violations ezigenda maaso mu Uganda ekintu wekitewe kiri okitegera ekintu ekyo wekinabeera confirmed nabagambye nze Minister of Foreign Affairs mu Uganda addako togenda kumisinga kyonna oba kirungi oba kibi nga kirina engeri ki affectinga struggle yaffe positively or negatively nze ngenda kikuwa bere ng'okimanyi twetegekere kubanga wona amanya amazima kyekigenda okukola ki naye tuve ku bantu ba breaking news gino emitwe gino banga toli muntu mwegendereza nnyo osobola otomera naye soma ekintu kyonna details ozikole ki ozitegeredde ne gyowa abantu information nga ntuufu ngeri certified America ina website zeteekako ebintu bino nebugamba endagaano bweti ne bweti egamba bweti ne bweti era wowozeeyo n'osoma ne The Guardian yakulaga nti teboogedde sente mmeka bagenda kuleeta abantu benkanaki bagenda baleeta dyebeera ndagaano mba mutuuse ku ekyo mbadde ngamba endagaano bye mulina okukkirizaako zezo terms ezibeeramu naye waneno bakugambye tebateesezza ku terms so bannayuganda temweteeka ku pressure tewaliwo nkolagana yonna wakati wa Museveni ne America tewali enkolagana eriwo wakati wa bannayuganda ne America ate bannayuganda bagamba Museveni tukooye weeri Omumerika agenda kukubira Museveni nkiddamu tugenda mu protest vote oyita mu America kujja kwegatta mu nsonga za Uganda abeewa Gaddafi Omumerika bamuyitira mu kwekalakasa kubanga wabwe tewali kalulu tekaaliyo basituka busitusi n'agamba ngenda bayira amazzi mu Uganda awo Omumerika tumuyitira mu kalulu akalulu ako tugenda kanoonya mu bungi tugenda kalonda mu bungi tugenda kakuma mu bungi tugenda kebalira wakabba tugenda kabanja mu bungi Museveni akwate mundu akuba abantu mugenda kakasaako kubyemba somesa bulijjo kati ebyo byali mu kwetega ebyo byabasirwaza America nekola bweti simanyi twakoze deal we bati America simanyi twasimise tewali nga n'omwaka oguwedde nga n'omwezi oguwedde batukubye sanctions zagenda mu BRICS bazitukubye Museveni yakamala okusayininga deal n'Amerika eri wafe $250 million nabagambye eyo deal nayo Museveni asiriwaza China ereta bbanja lyayo kuliteeka mu public such that government eno webegudde bazitubanje mukitegere ekintu ekyo bye byakoze nabiteeka mu mawulire ebyo China byeri mukola eri mukujja mabanja gonna gebanja Museveni egafuule public date egafuule nti kati egalese mu public ne Uganda yali ebimanyiko kye bali mukola awo naye nga amabanja ago n'endagaano bali bazitandika eza golodi oyo fe twali tetubimanyiko okitegera kakati batandise obijja babiteeke mu public domain oba biteeke mu public saachiri ati Museveni ne tuba tumusudde China egenda kubanja fere mekola loss zeyakola Zimbabwe so ekyo nakyo tujja kigenda mu details naye nkugambye kino ekiriwo ekyaba deportees treat it as trash tewali wekinabeera confirmed ngenda kibaleetera Museveni yali mu kwetega biru ajagala kubanga talina sente nga we yali yetege ya Haiti naye olw'enkwatagana yaabwe eriwo ne America eri mu katyabaga nga tebakakasa nti n'abantu be banajja eyo banaabeera safe
tebasobola kubamuwa tebasobola mpozi nga bana batugamba abalipooters abaliwo batubuulye date we bagenda okujja n'endagaano ani yagistandinga